ekiriwo kati ku ground bw'obeera ne smartphone mu ggalala yo ng'olinamu ebifaananyi bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba vidiyo yonna ng'oyogera ku nkyukakyuka oba ng'oyogera ku bigenda mu maaso mu Uganda, ogwo musango kati gwafuuse musango, bakutwalirawo. Mukwano gwange aŋŋambye babadde balina gye bava ne munne nga badda waka ne basanga abasajja basatu, omu ng'ali mu yunifoomu omulala ali mu leya, ne babayimiriza ne babagamba muleete essimu zammwe. Ate byampaka ne babagamba muleete essimu zammwe muggyeemu password. Kati ey'omu bagisanzeemu ebifaananyi bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggalale ye, era bamututte. Nina omuvubuka gwe nalabye yakoze vidiyo ng'ayogera ku nsonga eyo. Abamu ne bamuvuma, abalala ne bagamba nti naalimba. Bituufu. We bakusanga n'essimu nga bakuyimiriza nga bagikebera bagajjamu password, bw'obaamu n'ekifaananyi kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakutwala. Bw'obaamu ne vidiyo yonna ng'oyogera ku bigenda maaso mu Uganda oba nga ekwatagana n'enkyukakyuka, bakutwala. Kati kyekiri ku gulawundi. Tambuza vidiyo bw'eba ekugasizza gituuse ku muganda oba mukwano gwo. Y'ensonga nno eri ku gulawundi kati. Ekintu ekyo juziwajuzi waneno twakyogerako, abantu abamu ne balowooza byakusaga naye ng'abaana bali bakwatira ddala era bajja kusanga kwanaaweya ng'olina essimu yo ate bakebere ojja kwesanga oli mu kadukulu naye nga just lwa kifaananyi kyakuba olina ekifaananyi kyani kya Kyagulanyi mu ssimu. Yesu byonna byonna nga bigenda mu maaso navuddeyo n'agamba nti bannange abantu babakuba akalulu ne bakkiriza naye Nammere alemeddeko era ye agamba nti ye yawangula. Agambye nti oli returning office eyaliwo mbu ye yali nga abbira bannuupu akalulu. Mulaba nti abantu babakuba akalulu ne bakita. Nammere akaayanidde akalulu ke n'atuuka ne w'omukulembeze Muzeeyi Museveni n'aloopa n'agamba ayagala akalulu ke ate amulangirira. N'alangiriramu omuntu omulala yagobeddwa ku mulimu, Nammere yamugobesezza ku mulimu. Ate si ye yekka, n'abalala bonna abaali bamuddirira ye be yasonzeeko nti oyo teyannangirira, oyo baabatute ku poliisi balina okukola statement. Okusinziira ku Nammere agambye ye ng'omuntu ataalangirira eyali afunanyizibwa ku kulangirira Nammere ng'omuwanguzi n'atamulangirira n'alangirira mulala, ye akalimu takyayina, yagobeddwa dda. Naye kati omuntu watuukira okulopa ewa pulezidenti otuvuddewo. Munnange omukulu Frank Gashumba ne mukyala we Malaika bagenze ne babanga babadde ne bebi waabwe ne beekuba ekifaananyi ne bakipostinga, naye bannange comments abaana boogedde ne batuuka okugamba nti mbwezeruza omuwala omuto okuzaala musajja mukulu. Naye bannange omwana w'abende nga si mubi, omwana oyo nga mulungi, by'omu alina engeri gy'alabamu ebintu bye, naye nga ffe tubaawo okuba nga tubikutuusa. Kati era ekirala, Frank Gashumba yagenze n'akola post ng'ajjonkera omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP, naye nga womanyi abaana tebakulekera. Uncle Frank yagenze ku X account ye n'apostinga oba n'atweetinga ng'agamba bw'ati, ne tweet mwegezaamu mutta reply zibadde nnyingi ne nalonzeemu bbiri zokka. Yagenze n'apostinga ng'agamba bw'ati oba n'atweetinga ng'agamba bw'ati, kanoonye kalonde bw'omala weekweke. Mwana mulenzi Gabriel Bule n'ajja. Gabriel Bule akola ku Daily Monitor ne ku Dembe FM. N'amugamba olaba ababbi beekweka ate olwo abalonzi yabadde ategeeza babbi ki? Ababbi b'akalulu oba babbi naturally? Twitter account ya Frank mwegeza mutta omwana amugambye Gabriel Bule nti olaba ababbi beekweka ate olwo abalonzi saategedde babbi ki? Ninga nyongero bajjukiza mwange tebalina bigambo biwoomu naye nga byonna bigenda mu maaso. Akalulu kabbibwa
naye waliwo omukyala wo n'atotola ebyali ku ttale senta. Ffe nno bye tutaategeera era gye tutaali. Katugende mpola mpola atunnyonnyole. Ngenda kwogera ku nsonga ezaali ku ttale senta, kansokere ku ezo. Mali twogere ku nsonga endala ebigenda mu maaso. Ebirala bangi abali obyogerako ensonga lwaki sigenda nnyo biwa budde bungi, naye ebya ttale senta abantu batono abali obyogerako, and I think it is very necessary abantu abataaliyo okumanya what really transpired there. So, like I said, this information is not private. Nga we nabategeeza nti ino information okusinziira ku gye nabawa okuva mu part 1 teri private wadde n'akatono. Abantu abali ku ttale center nga abantu tugeze nga abantu nga 6 ku 7, if not 8, if not 9, if not 10 abali ku ttale center. Buli muntu yona yali exposed ku eno information ng'ogyeko ebintu ebimu abamu bye batamanyi byali going around ebitali mu tent ennene. Twasooka n'olunaku olwennyininyini lwe twalonderako ku lwokuna nga 15 lwengina okutandikirako ddala nga tutuuse ku ttale center. Like I told you, security wali teyali nafu, wali tomala gagiyitamu okuva wootandikira paka wootuukira munda nga okeberewa emirundi miyitirivu nnyo nga lwonaakuuma moteeka zibbaga ne oba olina bbaga ovaamu mu motoka n'oteeka wali buli kyonna kyolina ne bakiyisa mu kuuma. So okutuukayo era sikiru wadde ng'otuuse n'ogenda n'otwala emmotoka mu parking, era waliwo akuuma akalala ke walina okuyitamu paka n'otuuka bw'olina okubeera. So TV eyali ekkirizibwa okulaga ebintu ebyali bigenda mu maaso wali yali UBC ne NBS. Ze TV bbiri ezakkirizibwa okulaga ebintu ebyali bigenda mu maaso wali. So olwo olunaku lwa 15 ssaawa zaali 4:30 ne tutuula ng'omukulu azze okutuwa results. Eno baali babalo bwaba MP nga bugenda mu maaso, naffe eri ku ssaawa 4:30 mwami Byabakama yatuwa results. Nga we nazibateerayo wali mu nnaku ez'enjawulo. Najja n'atusomera results ezo. Candidate bw'ati ayina afunye obululu bwe buti sofa. Yagamba these are the provisional results. Ebyakajja. N'atusomera buli candidate n'atusomera nti zino ne olulunaku ne twebaka nga Mr. Museveni yakulembedde naye nga tatubuulidde nga bwe nze mbagamba tatubuulidde nti results zino zivudde wano. Ye yajja n'atusomera mu ddakiika ndooza nga 15. Candidate bw'ati ayina zino ali ku percentage bw'eti, ono ayina zino ali ku percentage bw'eti, paka bwe yatuuka ku Mr. Museveni yali yasambayo n'atuleka nno nga ye yali waggulu ekyekiro. Dakika 15 n'atugamba good night, tugenda kuddamu ku makya mbawe results endala. Ffenna ne tusigala awo nga twewuunya zivuddewa za mu district ki oba region ki. Kale kugamba ffenna ne tubeera awo nga baki abasiru nga buli omu abuuza mu nti bano ezivuddewa nga ffenna tetumanyi. And if you do not understand the language I am speaking, please you tell me so that byemba njogedde mu Luganda at the same time nziramu byonna byonna ne mbyogera mu Luzungu. But if you are so far okay with the language, please. So the second day, that is 16 kumakya, yatugamba akomawo ssaawa 3 okujja addemu atusomere results. So byenjogera wano ebisinga nabiwandiika era ne banjogedde figures gye ziri naziwandiika, so you relate. Kakati natugamba kumakya okwo yatuuka ssaawa nga ziri mu 4. Naye this morning yali different. Kululi abantu bajja bangi, tent nejjula. It's a mega tent. Eno tent yali nene nnyo ng'ovudde size ki, I don't want to lie, but it is very big. So abantu bajjula. It happens nti nali ntuula wa mabega waba babayita ba head of commissions
nga wentulaawo ababeera ba protecting ennyo. Kakati bwe yatusomera ku makyago n'atusomera results endala n'addamu n'atugamba nti kati zino results ze ziriwo. Buli omu n'agenda ng'amwongeddeko obululu ne percentage ng'egenze erinnyako okusinziira era ne bifuluma nga bwe yabitulekera ekiro wali nti Mwami Museveni ya leadinga. Kakati ng'amaze okusoma abantu ng'era bazeemu okwebuuza results z'otusomedde zivaawa. This is when he asked one Julius Muzaye mwogezi wa EC n'atulambululira nti results zino ze mbasomedde babalage wali ku screen zivuddewa. Kwe kututeerako district n'agamba for example district ya Oyam kati eyali ku PC n'atuteerako ku screens zaali screens 1 2 3 4 mu sides zonna ne batuteerako eyo district mu details nti district bweti ba performance be bati ba candidates ku buli polling station eyo yokka district gye yasaako bwati omusajja n'atunyonyola bulungi ngera we nabagamba. Kakati bwe baavaawo of course eyo session bwe yaggwa wabaawo eya evening n'atugamba tujja kudda ku ssaawa 3 ez'ekiro ne tumulinda ku ssaawa 3 ez'ekiro. Kati bano abakulembeze b'ebitongole ebyenjawulo people from different organizations buno obudde bw'okumakya bwe bakozesa y'ensonga lwaki yatuwaako ka district kalinga nnyonnyola bano nti bye mbasomera results zivudde wano n'atuwa bye yatulagirako okutuwa byali biva mu Northern Uganda. Like there are some people who ask me, don't you have results from Northern Uganda? I do have. Buli wonna oyagala ne bongamba district ki nyina results ezo tezaaliwo nti buli omu bazimuwadde bwezi. Like I said, abantu ze batatulaga ku screen waliwo bu laptop naye nga ba presidential agents be babulina n'aba EC n'ab'ebitongole ebyenjawulo byaba observers ab'enjawulo. Nagenda nga nkozesa ku PC z'aba presidential candidates nga nkapturingako ebitali ku screen kubanga ku screen tekwaliko details zonna nti for example mu district ye bweti Mukono buli polling station candidate ono yafunako zino oba president ono yafunako zino nedda. Naye mu buno bu laptop bwali mu maaso g'abana abantu bwalinga mu details ezo. Kati this is how I came to find out inti zino details ze bateekanga mbana abantu abatono abasobola okwaccessinganga buno bu laptop obululu mwe bwabbibwa. So mwali mu polling stations nyingi ezitali gazetted, and I think we nawadde nsoma ku musango gw'aba NPP gwe baatuteyo bataddemu ezo polling stations empya ze batonzeewo mu bitundu ebyenjawulo. For example Nakaseke ezo polling station Honorable Tamaguzi ze yateranga okwogerako ze baateekayo eyo, it is called Shen something like that. Batondawo polling stations nga nyingi ate ne baziwa abalonzi bangi, of which nga majje gokka ge gasinga okwaccessinga kuba abantu ba bulijjo batya okolaki okukwatagana n'abantu aba ba security. Kati nga kwezo polling stations kwe babbira obululu okusinga. Ekyokubiri nga polling station wejjanga eyina abalonzi, for example abalonzi 5 nga President Kyagulanyi afunyeeko obululu for example 180 oba 190 oba 2 kale nga kuliko candidate omulala oba afunyeko 01 or 02. What they did inga for example Mwami Museveni afunyeko obululu tugeze 9 inga President Kyagulanyi afunyeko obululu 19. So what they did bagatanga abalonzi ba polling station yabo bali bameka nti 5. Bana bafunye obululu bwabwe bwobagatta bali bameka
tugeze bagwira mu 220 kati nga yewo obululu obute exceeding abalonzi bali ku polling station eyo obuba bubbi obuli smart kubanga ekisinga okwasa omubbi ebiseera ebisinga bano abagatwa numbers ku DRA forms bagatako enamba ne exceeding abalonzi abali mu kitundu ekyo kati abwe bamukwatira nti yakoze eki nti yabbye so kakati leave alone abaleetanga obululu already babutiikinze. That is number 1. Ekyokubiri abalonzi okubanga baba ruisa baba malira obudde nga bagize ku polling station ne baga nti obuma tebukola. That was also another way okubba obululu kubanga omuntu essaawa 4 namba ng'ozimutidde abantu bameka abaali badde balubululu bameka be baali badde balondedde mu ssaawa 4 kitegeeza naawe okendezeza essaawa 6 babanga bwe batandika okulonda kitegeeza obululu buno bwonna bwe balironze okuva ku ssaawa mpaka ku ssaawa 6 obukendeza obugyeko so kati bano abazze okutandika okulonda ssaawa 6 paka ku ssaawa 10 of course abamu baba bazzeeyo abalala bakooye babyetamiddwa kati ababazze abalala bwe babasanga mu line ng'ate bagamba nti abalonzi bwe tubasanga mu line obudde basanga mu line bonna balonda polling stations ezimu babagobanga nti okulonda kuwedde mugende nga tebalina kyakukola so kakati like I told you tale sente endala yaliwo behind mu tente eno gye twalimu nga gye bagattira buli kimu era results entuufu bo bazirina leave alone feze batuteerangawo so basooka ne batuwa image nti Mwami Museveni alidinga mu Buganda kubanga after nga zino zonna results bamaze okuzituwa batuleeteranga for example Buganda region ne bakuba wali map nga bagijuza yero yonna kati bagenda batekamu obwa radio obutonotono kati kala zine endala nga oyinza n'obutalaba bakataddeko kadoti butozi so yasooka n'aleeta picture nti Buganda region Mr. Museveni agiwangudde nga bye bateeka ku screen abantu abaliwo ffenna bye tulaba ife abali ku Tale Center twali tulaba TV information gye twafunanga yalinga ku masimu ng'omuntu akukubidde essimu ate n'essimu nga toswagirwako bbanga ddene like I told you ebeere kutukako oba kusindikira message ffe twali tetulaba TV ebyo byokka mwabaali ewaka abamu abasobola okulaba TV bye mwali mulaba ffe twali tetusobola kubiraba wabula ezo results ze yajjanga n'asoma n'atuwa naga nti ono alidinga ono ali mweno ziba bateerangayo at a particular time kati feeri nga bamala batuteerako details endala nti mu Buganda region for example Mukono for example Mpigi nga kuteerawo mwana wangudde nnyo map ya Uganda yonna ne bagijuza ne bagijuza yero kati nga ka ready agenda kateekamu so kati nasooka n'akuwa impression nti wonna w'obadde oyina essuubi mu Buganda nawo bali mu kuwangulirawo kakati linda ekijja si muntu so tusaasire ffe abaalinga ku bunkenke inga omutima gwo oyina omuntu gw'osuubira gw'oyagala okola eki awininge nga oyina kuba na ka radio for example esimu yerika ka radio oba ka radio ko wajja nako nga koyinza okuwulirira ebihappeninga ki wabweru kiringa nga we banaakusiba mu kkomera inga tewali ava bweru kujja kunyumiza kibeera bweru omuntu alina kikugamba nga azze kukyalira nti kiri eyo nti kino kyekiriyo naffe bwe twali mu Tale Center okujjako abaafulumanga kubanga wali okkirizibwa okufuluma singa baba bamaze okuwa results kubanga ekyo ekiro kyonna osobola oga nti nze kanfulume ngende neebaka ewaka nkomewo enkeera so kakati nga bw'oba wafulumye gy'oyinza okufunira information yonna naye nga wano munda oyinza obutagifuna bulungi now bwe batuwa impression nti batuwangula mu Buganda kati ekyali kiddako kwali kubba kalulu kaba MP abali mu Buganda kubanga eri results already ze baali batuwadde
baali bagamba nti Buganda Museveni akoze eki agiwangudde. So it is on the last day, the third day, we bajja okutuwa updates endala nti kati now Mwami Kyagulanyi ali mu kuleadinga Buganda by 48.9. Naye amudiridde Mwami Museveni ali mu 47. Ngolaba kamagini kamusingako keeko. Kakati bwabanga mu Buganda mwe tugamba amaanyi mwe gasinga okubeera amangi ag'opposition abawagira NUP inga okumusinga totuuse na mu 50. Kati awaba ali mu kulaga nti ate eri gyotalina maanyi asobola okukubirayo kati obubbi eyo gye bwasinga okubeera. Nawo batuleetera Busoga ne batuleetera Kamuli, basooka tulitira Kamuli. Bwe batuleetera Kamuli nga batulaga nti NRM wangudde Kamuli. Ne batuleeterawo ne bu district obutono ebyo ne biggwa kati ne batuleetera Northern Uganda ne tufa. Bwe batuleetera Northern Uganda ne tukola ki? Ne tufa. Kale eyo tuveeyo. Kakati nga baleese Northern Uganda olwo olunaku lwe lwali lusembayo era abakungu baddamu bonna ne bajja. Obunkenke ne bubeera ku ttale center, obunkenke ne butujjula. Ne wobanga wali ogenda mu ttooyi nga waliyo abakuumayo ababeerayo waakiri beefuula buli kaseera nti nabo babadde bagenda mu toilet aba uniform. Bulijjo dda bwoti wabeera wakutunuulidde, bulijjo dda wabeera wakutunuulidde. How did I come to notice that nti waliwo we bali okutaalingira? Tenti eyo gye basaawa emabega abantu mwe beebakanga abaali batazzeeyo waka oba emisana abaali bawulira abaagala okwebaka mu tenti ey'okubiri. Naye mu tenti eyo still waaliwo akantu akatonotono weebati ke basakolinga ng'abantu gye batudde eyo results bwe zaatuukira nga bwe bataalinga. So I happen to be one of the people who went to sleep there. So the moment I started hearing nti bagatta phone tubaawo kubanga tugakutuusaako gonna nga wegali era nkugamba kimu nti weebale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomo nabyo tovaawo.